Sanyu Jerere eno, His Excellency the Deputy President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate asitudde okugenda e Namibia okusinkana kabaka we. Kiddiridde kino nno abataka okusitula ekiro ekyakeesezza olunaku olw'ejjo, bw'ati ne His Excellency n'agamba bano nno baleka balina kye babala baagala kuzannyira bannayuganda kazannyo. Nange kaŋŋende ng'omuntu naye kabaka munsisinkane kubanga kabaka waffe ffenna. Tweyanza nnyo pulezidenti waffe, tweyanzizza nnyo, weebale kubeerawo ku lwa Buganda, weebale kubeerawo ku lwa buli kimu, era weebale kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutaasa eggwanga yaffe. Tuli basiimu nnyo mukama waffe pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange amawulire ge nnina malungi nnyo ga ssanyu, galaga nti pulezidenti waffe omulungi omulonde wa bannayuganda naye amaze okusimbula okugenda okusanga Ssaabasajja Kabaka mu bitundu eby'e Namibia. Anti abataka bo bayise wa Museveni, yagambye kakoze ssente ze ng'omuntu, kabaka we tajja kumugobaganya, kabaka we tajja kumusindiikiriza. Tweyanzizza nnyo pulezidenti. Kino ekikula ky'okoze kiraze obusajja bukulu, kiraze amaanyi, kiraze obwagazi bw'olina eri kabakawo, era twongera okujjukiza naffe tuli wamu naawe. Era twongera okutegeeza nti bino byonna ebikolebwa nga bikolebwa abantu ab'olubatu, nga bikolebwa abo abantu abatayagala Buganda, nga bikolebwa abo abantu abajja okusaanyawo Buganda, abantu abalina ebigendererwa byabwe, byonna ojja biggalawo. Katulinde amawulire aganaava ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amaze okusinkana ne Ssaabasajja Kabaka eri mu bitundu eby'e Namibia. Ligenda kuba ssanyu jjereere, genda kuba mukwano mungi. Tweyanza nnyo pulezidenti waffe. Obwambasada bali mu kukubaganya ku nsi 3 nnya: Russia, China, North Korea oba Iran. Kubanga ezo ensi tewaliyo demokrasi wakwekalakaasa ebyumbu nno munagenda ne mubayiikira simanyi ne mwekalakaasa. Russia, China, North Korea oba Iran gye bagenda omusindika nga ambasada asigale ng'afuna omusimbi kubanga ddiiru za Museveni azigusizza era ali ku kikati Mayiga. Tukwegayidde bw'oba omanyi ekyobugagga kya Mayiga kyonna oba ekizimbe oba bizinensi mubitubuulire ng'obudde bukyali, ali mu kubikyusa, bali mu kubikyusa mannya mbu nno yabitunze. Teacher Lumbuye is coming live today at 8 p.m. for the what? For sense. Kati no bannange biibyo Teacher Lumbuye tumuteege kirabika agenda beerayo simanyi ono gundi wajabijje lero lwakumeka Teacher Lumbuye tabeerayo lwa Mande naye bw'aba alina info atera okugwa obugwi kati kikyo nti agenda beerayo tubeereyo ffenna. Now Mayiga ali mu kukyusa bya bugagga bwe. Mayiga ali mu kukyusa bya bugagga bwe byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Please, kubanga abantu mmwe abali ku ground mumanyi nnyo ebintu, mubimanyi kubanga babikoze. Omanyi buli mumanyi emmotoka za Mayiga naddala ayina zirukululana ne zirukalaba yezo mpitirivu, ayina ebizimba, ayina ebyobugagga ebyenjawulo, ayina zi bizinensi. So mutuyambe mutu profiling ebyobugagga bwe, ali mu kubikyusa ebyobugagga bino, abikyusa ng'abiyisa mu mannya g'omwami ayitibwa Ntege Daudi oba Ntege David. David is Daudi Ntege omuyambi we. Oyo Daudi Ntege Mayiga gwakozesa mu money laundering esente zibaddusa nga batwala ebweru w'eggwanga nga bakolagana n'abayindi mu Uganda ne mu UK waliyo abayindi olw'okuba kati be ba prime minister nga bali connection
nga bali connection ye ku bayimbi be Uganda nga bakwatagana bulungi nnyo ne gavumenti nga Mayiga asobola bulungi nnyo okutikka omusimbi okuyita ku kisaawe Entebbe bali abayimbi bo ne bamuyambako bayitayo babata yesero eyo ebintu bwe bityo omusimbi omuyitirivu ne baguyingiza mu London era omusajja oyo Daudi oba David Ntege Mayiga gwe yayitamu okugula ekizimbe oba ebizimbe mu Manchester bali mu kukyusa ebizimbe nga beefuula mbu babitunze mbu Mayiga abitunze naye bigira bibeerawo webiri bya Mayiga naye babikolera ebiwandiiko mbu naabitunze era ebimu bigenda kudda mu mannya g'oyo Daudi Ntege. Daudi Ntege ava mu famire ya Kajumba. Kajumba mumumanyi famire eyo nnene mu Buganda. Kajumba famire mwe muva Ntege Daudi. Tikwe mu profiling ebyobugagga bya Mayiga byonna mu biteekaawo Mayiga bagenda muwa obwambasada. Si Mayiga yekka yali mu kukyusa ebyobugagga n'empuuga okusinziira ku kiri e Uganda amasomero amayumba biki bali mu kubikyusa mbuno mpuuga atunze amasomero ayagala kukozesa kano akaseera bitandika okutambula yagwamu ati yabba ebitaano kakati ayavuwadde n'amasomero agatunze babalimba bali mu kugakyusa bukyusa kwewogomako olw'ekiri e Kenya ebisigadde nja bibaleetera kubanga beekubira amasimu ne kati ne Mayiga n'empuuga kasita beekubira amasimu wepaba nze mbeera mbawulira bulungi wepaba nja bibaleetera ebisingako awo naye waakiri ekyo kyo mubeere nga mukimanyi tugende ku nsonga endala. Ekizibu kya Mubende bannayuganda tulina ekizibu ky'amadiini saabagamba abantu mmwe nti twokya amakanisa n'amakereziya ne mugaana mutuusewa kweyo ddiini mulinda ki okwokya amakereziya amakanisa n'emizikiti tujja kuzimba eby'omulembe gwaffe ebituufu nga biweereza Katonda twokye ebya Museveni. Museveni alina ba RDC mu madiini mulaba Museveni amagezi ge yawadde Ruto ali ku bannaddiini byennyini Museveni byali mu kutukola ne bannaddiini e Uganda Ruto byatandise okukola wa e Kenya tubagamba ebintu bino olumu nga mulowooza tusaaga. Ruto ali mu kuperereza bannaddiini e Kenya. Wulira waliwo ba RDC abali mu Ekereziya Katolika ow'ekitiibwa kitaffe mu Katonda Semwogerere tuyambe ku basajja bo ow'ekitiibwa Semwogerere tuyambe ku bambega ba Museveni abali mu Ekereziya naye bwe kikulema Kereziya tujja gyokya tujja wandiika ekiwandiiko tukiwe Paapa tumugambe Paapa ebbanga lye mumaleeyo Vatican temumanyi kiri Uganda Museveni Ekereziya yagibajjako kati etuukiriza mirimu gya Museveni tetuukiriza mirimu gya Yezu ne Maama Maria tugyokye bwe tunamala oyitawo Paapa tumuwandikire nti amakanisa tugazizzaawo agali ku mulamwa ogw'okuweereza Yezu. Muwulidde waliwo abantu abali mu Ekereziya nga bo tebava mu bifo ebyo nga we baabateeka tebavaawo nga Ekereziya terina busobozi bukyusa muntu oyo. Waliwo omusajja ow'obulabe ennyo mu bitundu bya Mubende ne Mityana ebitundu ebyo byonna olaba oyo omusajja Ziwa oyo omulaba bw'aba kuli kumpi n'omukuba akabazzi ku mutwe Mukama akuwa omukisa
nkubulira gwe mulaba ng'omusajja wa Katonda. Waliwo omusajja Omunyarwanda omulala bamuyita Mwerikande Emmanuel. Erikande Emmanuel ani amumanyi? Bwana mukulu we Mubende. Oyo ebbanga lyamaze Mubende yatandika okuweereza Mubende mu 1900. Tava Mubende. Oyo Erikande Emmanuel ayine mundu. Oyo Erikande Emmanuel ali mu kibiina ky'abagagga kwagalana. Emundu yagijjawa. Bw'obagamba nti nkulimba, buli kyekugamba nakugamba nze ekyange si kyankomeredde. Genda okinoonyerezeeko, bw'osanga si kituufu komawo ombuulire. Komawo obuulire eggwanga nti oyo omwana yatulimba. Kituufu ali mu Amerika kati. Buli mwaka ajja n'awummula mu Amerika. Erikande ayine mundu. Oyo n'oyogera ku Museveni n'akuwira bulungi bw'ati ng'ayina ekiso. Akusalako omutwe n'agwokweka mu Ganduula. Oyo Omunyarwanda mbega wa Museveni mu ekereziya toyogera ku Museveni. Toyogera ku butali bwenkanya mu ekereziya ng'oyo Erikande waali. Ayine mundu ayina omusimbi ogutalina alina. Erikande Emmanuel. Gwe ojja tujja wano ku live nze nga sinaba kiraba ku Mpoma satellite gwe. Okitegedde? Oyo Erikande ne Ziwa oyo golaba oyo Ziwa oyo simanyi omumu so mbuno omukulu w'aba LPC Corp simanyi omukulu w'abaki. Ejo gyonna misege egiri mu kanisa egiri endiga. Bebo Bayibuli beyogerako mu Zakariya abagaggawadde nga bagamba nti Mukama abagaggawaza naye nga bagaggawadde ku ndiga nga batunze endiga nga batunze ekisibo kya Kristo. Era abo baziwa olaba wano juzi oyo omusajja John Segawa yajja najja walampa His Excellency Kyagulanyi. Emabega we waliwo oyo Ziwa nabo ba Erikande. Kubanga kituufu Ziwa ye mukuza waawe kitaawe w'aba John Segawa yalekera Ziwa eddaame. Kati olw'okuba babadde bamulaba ebiseera biri eby'emabega abadde ayogera nnyo ebintu eby'enkyukakyuka be baamuyita omanyi naye yayavuwala alinga mmese ya mu kanisa. Oyo John Segawa mwavu ne bw'omuwunzika minyira gye giyiika. Tabatiisa talinamu yadde kasente naaka. Kitaabwe yali mugagga. Sister Rose nkutumidde. Sister Rose nkutumidde mukwano gwange mama Sister Rose nkutumidde munnange. Biri byaggwawo wamma wulira. Abo ba John Segawa ebyo byatiisa bali bagagga kituufu kitaabwe yali mugagga naye embwa enjizi n'ezaala enkolya baavu bazibu kataabo ba Segawa batunda ettaka lya kitaabwe ne balimalawo oyo Segawa. Era byonna byayogera ba Erikande kumutwala wa Museveni. Baziwa baagala mutwala wa Museveni ba Erikande. Ne polote yasembayo ey'emubinda awaawo nga we bayokyera emichoma awaawo around ng'oyise waawo kumpi awo ku kkubo yagitunda miliyoni 15 oyo gundi oyo John Segawa. Ne bayavuwala ne basigalaza waawo ka Nakayima Hotel. Ake Mubende ke bayita Nakayima Hotel. Bakatunulidde abaana 7. Abawala n'abalenzi buli agenda n'akwata mu sefu najjamu kachenji ono najjamu 5 ono najjamu 10 oli najjamu 2.
ky'ekyobugagga kye basigaza. Kati ebyo by'okufuuka okukyuka kuba His Excellency ayagala kugenda wa Museveni. Nkugambye buli wolaba waliwo wano omusumba eyali ansitukiramu wano nga njogeddeko oyo omuwala w'e Dubai. Omuwala w'e Dubai oyo yali yeyimbya ku TikTok oyo. Yani oyo Omunyarwanda. Waliwo ogusumba ogwanyimukirako baguyita simanyi Osimani Kaweesa. Mbu gwansitukiramu bagutwale wa Museveni tebagutwala. Era nange kye nakola nagumma gundi nagaana okuguddiza. Olombunga gwetunda gulaga gusobola okunnumbagana ku media naye ngutemerako ettaka ne gufuwa. Mbwanzirize abakakase nti yasobola I ignored ne gufa nacho desi ne gufwa kuba nagano guddiza yali amanyi ngenda muddiza samuddiza oyo Segawa byalumba His Excellency Kyagulanyi oyo Erikana neziwa bamutekateka kumutwala wa Museveni bayizana era bamutwala nga kubanga ziwa yaliwo nga kitawe kuba ye mukuza ziwa ye yasigaza eddame lya tata wa Segawa. Kakati njagala ngenda olunaddako gunjeddako ngenda bawe ebifaananyi bya oyo omusajja Erikande Emmanuel n'ennamba ye y'essimu n'ebirala ebimukwatako ebisingako awo. Ssaabasumba Semwogerere tuyambe kwogo ogusajja gujjewo gugende gutunda ebinyeebwa. Bwe gugaana oba bwe gukulema nga tosobola kugujjawo ffe bwe tuwuba omusekuzo ne gukwata gwe gukutte kuba kati ffe tetukyasaaga twazuula ekizibu kyaffe. Twalabye bannakenya, twalabye bannaddiini kye balina okukola e Kenya. Twalabye bannaddiini abatuufu kye balina okukola e Kenya. Kaakati ffe bwe tuwuba omusekuzo gwe gukutte yenna gwamanyi. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Waliwo tooko eri ku media ba propagandist bagistukidde mudda ekire Kenya kisobola okujja tekisobola kujja. Ndabyeko ne kana akasajja kaani kansibambi neba nemba okota tulabye nsibambi alina akabuta alinga eyamize ekita yenna ali awo olugongogongo lumwesimbye luvudde wano ne ludde eri yenna akabuta alinga eyalwala entumbi yenna bw'ati alinga eyamize ekita ekyebidomola omukaaga yenna yina mbwebiri ye Kenya tebisobola kujja Uganda. Nalabyeko ne Gashumba abogezi bonna ab'enjawulo buli omu awa ensonga ze. Enkomerero ya byonna baagala kumalamu muntu maanyi. Gasasiro yagambye kuba mbasagala na kubogera manya. Gasasiro yagambye bwati mbuno kubeti ali e Uganda abazanya abavuka bajenozi abazanya beti tebasobola kujjako gavumenti. Okujjako nga Gasasiro toyina magezi mu mutwe. Uganda eyinza okuba nga kituufu ezanya beti naye tennaba na tetuuka Kenya mu kiwato. Ng'obayimiriza bulungi bwoti obuwanvu bwa beti ali e Kenya Uganda tebutuuka mu kiwato. Abo bannakenya beti companies ezigaddewo e Uganda bannakenya be basalanga ensalo ne bajja wano ne bazannya ne bazikuba ne bazimalamu. Bannakenya beti gwe baliko muzibu nnyo mulala nnyo. Ebyo byagamba mbu obutamiivu obuli e Uganda
bannakenya baakubwa Uganda tetamiira kwenkana Kenya bali okumanya batamiivu banywedde ne ttiya gaasi ne bamukommonta buko mu nsi ng'akwata akacupa ka ttiya gaasi n'akanywa n'ayisa mu nnyindo ne mukamwa bali tebalina kye batanywa ne ttiya gaasi bamunywedde. Obutamiivu obuli e Kenya n'amasanyu agali e Kenya Uganda tegatuuka mu kiwato ng'obayimiriza bulungi bwoti. Kenya bweba nga ye General Gaddafi, saizi ya General Gaddafi, Uganda ye Kapere ono wa Malula. Kapere wakoma General Gaddafi, Uganda wekoma amasanyu ga Kenya. Beti ali Kenya bw'aba ali mu saizi ya General Gaddafi, Beti ali Uganda ali mu saizi ya Kapere. Kati ng'obayimiriza babiri wamu obakuba ekifaananyi. Bw'okolamu bwoti ojjeyo Kapere ate n'owanvuyamu omaleyo Gaddafi, kwegamba kamera tebamalaayo, kwegamba nga bikusobera. Kati ebyo byonna bye babyogera kutumalamu maanyi. Ekintu ekitwala abavubuka mu Beti bbula lya mirimu. Era okugenda okubetinga tekitegeeza nti nno tebalina magezi. Ekintu kyokka ekikolebwa e Uganda nga kyebasa obwongo bw'abannayuganda okubalemesa okwerwanako makanisa ga Museveni. Ekyo kyo nkikkiriza. Sigambye ekkanisa, ngambye amakanisa ga Museveni. Amakanisa ga Museveni, wulira, ekkanisa senga tezibadde za Museveni, ekkanisa zandibadde zitendeka basirikale, zandibadde zitendeka b'amagye. Buli muvubuka yenna eyali omusabi abeera mu kyaki ng'amanyi nnyo Bayibuli emulabanga w'amagye, kubanga Bayibuli ebyawandiikibwa bisoba mu byawandiikibwa 7 nga bigamba nze Mukama Katonda w'amagye. Bwe wandibadde w'abavubuka abasooka okumanya ensonga bandibadde nga bavubuka ab'omu kkanisa. Bwe wandibadde nga w'abavubuka abasooka okulumirirwa eggwanga Uganda oba abantu okulumirirwa eggwanga bandibadde abavubuka ab'omu kyaki oba ab'omu mizikiti. Kati ekkanisa za Museveni ezo ze ngamba twokye, ezo zo ze zirina ebikojogo, ze zirina bamawobe, ze zirina bazonto, ze zirina ebiwulenge by'abavubuka. Abavubuka abagenda ku Beti bategeera nnyo okusinga bali mu makanisa. Abavubuka be mugamba abanywa enjaga bategeera nnyo okusinga abavubuka abali mu makanisa be bazontowaliza mu makanisa. Ekyekkanisa za Museveni ekyo nkikkiriza kyebasizza omulembe, naye abavubuka abali mu bino ebintu ebirala bategeera. Kati bano batuzanyira ku bwongo kutumalamu maanyi. Ndaba wano comments ezikakasa nti tukyalumbu yagenda beerayo leero ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. So mukole bye mukola nga mukimanyi, tusisinkana mu kiraasi. Gwensookayo gwamanyi. Nakusanga wali n'ekisaaganda kya kibooko nga masita watuli bulala. Bagamba mbuno ebiri e Kenya tebisobola kujja Uganda kubanga e Uganda tulina emmere. Mbu Uganda tulina emmere, buli omu asobola okufumba n'alya. Omanye enjala eri e Uganda, omanye obuseere bw'emmere obuli e Uganda.
okimanyi nti Kenya bweyuwa ebyokulya n'ebireeta n'ebiyuwa mu butale obanga yaleese ennyaanya oba emiyembe ebyivudde Kenya oba ebijanjaalo oba kawo nga bivudde Kenya ne biyingira Uganda naddala ebyo ebibisi ne biyingira Uganda, okimanyi nti nno biba bya bbeeyi ya wansi okusinga ebirimiddwa e Uganda. Naye ebintu bye mwogera mubyogera nga mulina amagezi oba abo basasuddwa kusiruwaza generation yaffe. Kyova olaba mbagamba twokya amakanisa ababbeeti bo bamanyi. Kubanga mu bbeeti eyo